Ensiisira ezisoba mu 50 ze zaakumiddwako omuliro wano e Laminlyeka mu Gulu mu kiro ekikesezza olwaleero. Abantu ab'ekika ky'aba Araka Ongoda be bazitekedde omuliro mu ngeri ey'okuwolera eggwanga ku bantu ab'ekika kya Ekwerowi olw'okufa kwa munnaabwe Agnes Akello. Abantu ba Akello balumirizza bba Nelson Goi okubanga yamuse ensonga yabaviiriddeko okulumbagana ab'ekika kye ne babakolako kino. Ebintu eby'omunju ebiwera omuli ebisolo ng'embuzi n'ente okossaako enkoko byasirikidde mu muliro guno n'ebirala abalumbaganyi ne bakuuliita nabyo. Ennyumba ezookeddwa ziri 54. Abooluganda lwa Nelson beetegudde dda ekyalo mu kutya era poliisi n'amagye byamaze kutuuka mu kitundu kino embeera n'eryoka ekkakkana. Ye Nelson gwe balumiriza mu kiseera kino akuumirwa ku kitebe kya poliisi Gulu wabula ng'ebyokutta Akello abyegaanyi. Yeah, this is an issue which is painful because the spirit, the culture of revenge is still very high. But it is so unfortunate because people commit other crimes in order to solve another problem. Poliisi etandise okunoonyereza ku bulumbaganyi buno ko n'ekituufu ku kuttibwa kwa Akello.